abadde Tafumba Ajigula Ajigula Mutoninyira ng'agenda Mutoninyira n'agula y'amatooke manya abakazi ba Mutoninyira bafumba emmere ani abakazi bakuba ekiko kati munnange omukazi agendeyo n'agula y'enkoko musajja bamadde sente z'enkoko n'agenda n'agula eri enkoko n'agenda n'agula emmere n'agireeta naawe omwami kati abaana ngayo balina omwana omuwa babiri naye kati ng'emmere tagita awaka Tafumba kati omwami yakizudde waliwo yamuzigirira kati manyi bino bitwogera abantu beeyogerako sagama naza samunyumiza gwe owa Jokasi wali kati munange nono najja na Jokasi yene Kumitiana Road jo something right kakati nono munanga mukazi nga yenyumya banange omwami Mukyala omunebalizo manyi customer wange nnyo buli lunaku angula kwa Emmere buli lunaku ajja n'agula enkoko ajja n'agula ennyama kati omusajja bambi ne kimunyiga olwaki tabirya abadde amanyi mukazi oyo abifumba kati yangambye ekintu ekyo kinnuma naye Patrick onkole ki omukazi mugambe oba muleke omanyi ani bino ebintu by'okugamba abantu oluusi oleeta ebizibu kati n'oyagala osirike busirisi ebintu byevuge naye kati bambi ali awo omusajja wattu abuuza amugambe oba amuleke ate ayinza omugamba ate omukazi n'akijja mu lutalo kati bambi kiyirali omanyi abasajja tusirikira bingi emmere evaamu nga mbi eba nnungi naye nga yamutoninyira naze nakuwasa kujja kunfumbira era nawe wava wamundogamba ngenze kufumba kati omusajja kyekimuluma eno bwagiri eba tewooma bwegamba bulungi kati tiyaŋŋambye ani tateesa ku mulamwa guno which is okay so no yaŋŋambye siteesa naye teyaŋŋanye kubuuza ateze goyagala okubuuza nze ndi mukoowu kyokka kakati ayagala bambi bada ayagala bamukolere ki kimuluma okuba nti omukazi emmere abadde agigula Mutoninyira omukazi tasobola mugamba anti kati yeebuuza nti oba amuleke bulesi alye Toninyira gwe amanye nti kati alye Toninyira ebyomukazi abiveeko ebyokugamba nti omukazi yamufumba naye kati ekyo mulimu abantu abakaluba ebintu kati ekyo ekintu kiriko kizibu ki kale ekinneewuunyisa okugamba muno okuwagira omukazi nga ani oyagala okufumbafumba anti mbuuza kirimu ekizibu ane okay no maze okwogera ne ane keep quiet about that kati mbuuza mama yoyogera naye mu Lungereza ani otwefunira nno nawe olingalo kwangu kati ani yogedde naye mu Lungereza temumaliriza mutya bamiyitsa mande tontama kati gwe wulira kyebadde gamba nti kizibu kyekiriwo okujja n'ogamba mukwano gwo nti naye munnange switi entandika tutyo oli lwaki anneebaziza emmere bulijjo emmere tetulya omubuuza naye omanye ekitta abantu aba mutwogera bubi tokireetera mu lutalo anti goyinza otakireetera mu lutalo oli gatera okuba aswadde saza Mukyala na bunyo oyinza okikiriza saza Mukyala na bunyo nga mbuwa mambu emmere ogiguleeyo kyokka bannange okiraba kiyise ate olwo n'oyambibwa ki era ninkya ng'agiriita elo taata webale okweza muganda wange sebo nakuliza ntukubira ku simu ono ye munnabugenge Pato Francis yesebo nga nsinzidde eno mu constituency y'omubaka Honorable Namugagoleti otyo kaakati ku mulamwa nze omusajja ngenda muwa amagezi mangu nnyo atoole ku ssente z'abadde amuwa akendeezeeko kati tulabe bw'abaana abayagala okulya ku nkoko oba naddamu n'agigulayo nga bw'abadde agigulayo beera bulungi abebigenge batula biri bonna bali kwekumira ku mando so radio source y'abavubuka ab'omulembe omutebi whatsapp yange ekyali eteredde hello hey okay kale kanleba nanga bateesezza bo kye bagamba ku nsonga eno kansoke nfuna ono hello wangi mwasuze mutya abakadde bange mukama wange twasuzeewo osuzeeyo tano yali kapiteni wa ttiimu ate kaakati muweereza wa Bwakabaka ku ggombolola era ate munnamawulire wa Ssamasasi Walukagga Mulumba yesebo n'omulongo wa Ssamasasi kutanwa muzzukulu wa Ggunju bombi abo baggombolola omwami ono omuyambi otya olw'ensonga eyo mukulu Patrick Ali Salo Kawukyindi Nabbingo omukyala ono n'omwami basooke badde mu kisenge kubanga omwami yaba alabika baye takimanyi nti omukyala agula eri Mutoninyira naye kati yakiwulidde mu lugambo omusajja asooke ye kati alyokerawo Muwa Sente
yegulira ebintu yabiteeke mu kasonda wali nkota ya ttooke ennyama agireete ebeere mu firiji n'ekyennyanja akigule ebinyeebwa abigule mukulu patu tulabe bwanaddamu kubanga butugula tuleeta abakyala waka kufumba nakuteekerateekera katulakyagula biri mu gundi mu woteeri beera bulungi tweyanzege manduso kwe tuli ani ne onalebo mwe bali kutuweereza senta mpitande Istanbul Turkey obanaye musajja nga yakigwako okuwasa omukazi atamanyi kufumba oyo agobe bugobi naye roza tamanyi kufumba oba tayagala bwakasi bali kuweereza iye si omusajja abenga omusajja asalewo lumu nti njagala mmere yakufumba batayagala bireke nagoloba nteeseza goloba beera bulungi tweyanzege Christine wane bunga omusajja agule enkoko agireete ewaka nga bagirongoosezza bulungi bagimuwe agifumbe manduso kwe tuli Roland Kaddu wanegomba kakati oyo omukazi amugobe bugobi kuba kati sente bukabanga kameza kaliko nnyingi zigula n'ebitumbuwa omani na tuli mwe bale kutuweereza Pat ne Ani mama Pat ku ngoma mama wange kakati omwami nga bwe yawulidde ebintu nga bya lugambo kyaba akola kimu kugula bintu kubissa waka omukyala abeere nga afumba mbeere bulungi beera bulungi mama Pat omusajja yawasa mmere agenda awasa obwatuninyira Musoke Richard bwatu bwagambye bwateesezza agenda awasa ingini amakumbi ku lukonda akedye Masaka oyo omusajja naye kajanja ke kamutawaanya okujjako atugambe nti okulya emmere y'omutoninyire ewooma wakiri ali embye ey'omukazi ekyo aba ayogera kale katusembyeyo ono ani ne Pat mwe bale kuweereza nze madimani yu nga nsizidde wano enasana oyo omukazi bagobe mugobe ogoleeta otya omuntu atamanyi kufumba n'omusajja gumusinga naye ate kati bw'oba okwana omuwala osooka mubuuza nti omanyi okufumba abantu tuba tukwana nakulabikira bulungi n'otandikirawo tusobola kumubuuza nti ate omanyi okufumba bino ebyokufumba bijja luvannyuma naye wayi abantu nga bakulembezaamu nnyo ekyamugobe mugobe anti mbadde ngena gamba ekyo nakyo ebeera ensonga egoba mulimba bannange ebyo byamugobe mugobe temubiteesa bwebiti tetwagala kugoba twagala kulaba ngeri gyetusobola kuttaanya nsonga omuntu asigalewo wabigamba amazima gali kufuula ow'eddembe kitabo ki 89.2 FM